Museveni abadde abba akalulu k'abeesigye. In a situation whereby every Ugandan did not know about that mystery. Naye ate nze ngitegedde kati njiwadde ababigopawo. Njagala kugibawa. Museveni abadde abba atya akalulu k'abeesigye. Okuva 21 obulu badde buva China. Mbabazi yabadde akubisa obulu bwa Uganda. Badde tukyali awo Levikson n'azira emmotoka gw'oyina emmotoka yawonye obwosiyaga. Levikson yankubira amasimu nenga nkola entya dokita mugazi ayi mukala musajja oyo omusajja alina links nebaabuntwange nekadduka bambi nakati dokita naye agivugidde ebbanga lwaki agizaayo kati babadde bamukwata kabina Levikson you made a very brave decision. Tukwaniriza Dr. T. Sijja kukuwa introduction naye embeera ya tompa ate lwaki ompa introduction gwe weekyaziza ayinza okwanjula Juliana Juliana bw'ayingira ensi yonna emanya omukasi sebo wano tuli ku volongoto ate eno yannyoko bwe bayanyoko ngoba wano tuli volongoto wano wetuli tubagamba nze nabagamba nti ninga akabwa akato kaba tekannazibula nkasitame ate onaakagamba secondly waliwo ebintu ebizza abantu engulu nga bibi naye ate ng'oli bwabiwulira awulira ku ssanyu nti omulwadde wamwe amaze mu kkoma ennaku ezi naye kati ayisizza ku mukkaguunya naye ate tulina essuubi nti atandise okukola ki akubye ku matu eyo yensi omwawana andula mwensajja mwenzi nnyo andula ayenda ku buli kimu ekigendayo nengenda essaawa nnyo kuba obuyimba nga ndi mu sikaati najjako amataala mutukole tune agenda okuwulira mukwatako tubonga ffenna yadduka emisinde nemugati kiseranga teyatatinga ate atya nabagamba there is a very big secret I'm going to unleash mu Uganda soon nze nsoose kyogera owaayi tutunulira ziza papa nze nsoose kyogera ng'ekyama tonnakyabya Museveni abadde abba akalulu k'abeesigye in a situation whereby every Ugandan did not know about that mystery naye ate nze ngitegedde kati njiwadde ababigopawo njagala kugibawa Museveni abadde abba atya akalulu k'abeesigye okuva 21 obulu badde buva China. Mbabazi yabadde akubisa obulu bwa Uganda babadde babuleetera mu bokisi wabula nga bulimu ekyamamwe kyemutamanyi baamanya nti buli opposition mwavu alya mukene kyekisooka kakati buli opposition bwakwata kalulu kateekeddwa okuwunya mukene bw'okasuula mu bokisi baba bateekamu dde emmese ye emmese erya kalulu kawunya mukene kyova olaba nti osuulamu akaabeesigi emmese neekola etya kati ate mu box bateekamu ekijimusa bw'osuulamu aka Museveni nga kajimuka akabadde akamufuukaaga kati kitegeeza nti Bobi Wine abawagizi bo wadde baavu babaagala okugjako Museveni tisinaga muntu yokka banaabe engalo emmese ejja kulya akalulu emmese ejja kulya emmese egenda kulya akalulu ate emmese ebaddewo ne mukinaana yali akagumu ne mukinaana yali akasemwogere politics ali bw'atyo nti otuuka okufumbirwa n'otuuka okwanjula omukazi n'osanga nga banyimba n'osanga nga senga wasinga mukazi w'obulungi tutunulire nga tanajja kwesimbawo ekooti bagimukubye male mabiriza agamba ebiwandiiko tebikwatagana n'emyaka tegikwatagana na biwandiiko Bobi Wine yakipanze atya eyo yensi kyogamba nabagamba mbagamba every time nti ababbi b'omu Kampala ba mirundi eki waliwo akwata embadiya waliwo abalwana emisana tukule mujja okuloba ogenda okyuka nga wale toyina kakati bannayuganda male abadde ayakalu justifying nti Bobi Wine as a musician buli omu yeebuuza asomerawo male nali takyakaali kati kyakaali Bobi Wine yamuzikiza naye ate nabaga nti obwo obukodyo Museveni yabwabumanyi obwo obukodyo Museveni abumanyi kuba Museveni mujaasi babadde bagamba babanja empapula za Bobi Wine ez'okusoma nga naye abanjeza His Excellency President wa Ggwanga Museveni alina empapula yasomerawa kanzirabe nnero zino zagudu naye anti kiri bwe kiti toyinza kubanja mpapula za Museveni kati alina ekyekwasa eki nti emyaka 7 gy'amaze yagenda okuddayo ewa bamanyi empapula z'obuyigirize tuzitereka waka mu bazadde baffe
yagenda okuddayo ng'empesa zaaziri yuneebu teriyo yuneebu yobote yali yuneebu yaddayo naye mwakako jjukira Museveni yasomera ku mirembe gy'abaminsani abaminsani baabagoba Lugard bamukuba effumu ne bamuta taata wa Kabungu taata wa Gundi yatta Lugard taata wa Muzaata baali ku Mbogo Kawempe Mbogo wali ba Lugard Kapere Lugard Sudi Lupaleria Museveni yasobola okweja emirembe gy'abalupaleria kitegeeza nti alina excuse egamba nti bannange empapula zange ez'obuyigirize zagenda ne administration y'abazungu nga tumaze okusula Union Jack ogaana nabagamba nti gwe mulumbeeru nga waliwo abakukaabira mu nkya tusangawo kalimpitawo ezakozeseddwa nga ezasangibwa ku church ng'emenyeddwa ku church kyekyagobya setaani mu ggulu nti Katonda agenda okulaba nga bwemalayika obuto obutandisa okufuna embuto n'asula ku nsi katima setaani n'ajjira muntu mbabazi tubadde tukyali awo politics waati tubadde tukyali awo muganda wo omukwano gwo basajja mivule n'asuula ttawe ne bajjo beeganye Nuupu mbuulirayo abantu bataano abakasala okuva mu Nuupu okuddamu emyali nga banyankole sinnalabayo Fulufiga Ashibakato basajja mivule ne bajjo abo bonna bakyagenda ne bwebuwa nekyagenda ate yeeganye Nuupu jangu nabagamba lwaki wekyevinga lwaki wekyevinga byosazeko bato byagala oba obyagala ensi etabuka n'osanga nga Amina abuuza nga bali mu kuyombera Walagi n'abo ng'erimumu etabuso waki okutte Walagi wange nga Amina n'abudde bakola ki eyo yensi nabagamba nti political party is not like a toilet of the cases nakyogerera wa whereby nti kiggule buli omu ayingire n'enkyakya bali abafudde n'empanama nabagamba in Africa there is what they call holy empanama zenna holy empanama politics mulimu alina okuba n'empanama kyamagulu gazimbe wano nze sitambula yamaana okutambula buli atalina mpanama kimwanguyira okutambula okuva mukudde nze nina empanama entuukirivu and again you check the history of the Baganda he or she who had empanama in Uganda was respected. He was a man. Watch it kati yange esito watonzija mu people power era lwe nnyingira people power sirigifu oliwa watu ani sina wendi toyina woli nze kumaka buyonjo njamali tubadde tukyakabirawo ate nze nabagandiza okumanya ndi mubi nze ojja okuyingira kabuyonjo si yabisatu byokka bwomalayo essaawa sitegeeza okufiiriza bali abalabani yakodingire ebyobufuzi ekibiina tekirina kubanga kidandali nti buli agadde afulumeyo n'akola atya n'agenda bwonyira kibiina kyanirupi sina kyenyingira ndi kalabalaba tosaana nakulaba alaba ggulu toyinza kukwata katongolo omutongolo mufuule gundi metroni wa ddoomu y'abawala what reason olwobyakaana akasangusanguли tekiyita lwaki abavulayo eno nsimbi ebajjayo ati banaku basajja bivala saba mmotoka nakugamba nti politics wa Uganda alimu ebizibu bibiri abagaba emmere ba Dokita T balwanyisibwa abanoonya emmere kati mu mbeera eyo abantu abatono mu ggwanga lyaffe bato abalungi batono linda bakasibu bagenda bakawulire akazibu tubadde tukyabakazibu simanya ba big ads babesimbyewo bona bonna because you are good in media not in politics nze Dr. T ondaba wanga nesimbyewo nava wakuteesa sisobola kwesimba kuteesa kumwandawo abo basodo osobola okuva kukwatabe nembanyiga empale nezifu tubadde tukyali awo nkubuuze nga nesimbye ku sodo simukuba oyinza omume kubanga ndimusimbawe naye nze ensunsonye empale ngendemu nesimbewo Dr. T am not a politician abo media practitioner ndi muzaalisa byobufuzi ndi clinical doctor mu byobufuzi nina psychical spirit bantendeka kulaawa nkulaawa ne Museveni antya ne Bobi Wine adda mu nsona nga tyakaana kafuluma mu mata bantya bonna bantya abantu bagamba nze balinsanga wano kwese esootero balinsanga abantu bagamba abamu bali mu Nuupu naye ng'ekiro babeera mu State House kituufu be baliwa anti ali abatwala balina olutindo omuntu wafoona ali mu ffumbiro ani ali mu ffumbiro lya Nuupu ani ali mu ffumbiro lya Nuupu
Ifumbiro simanyagi. Mukyala wa Nuupu yani. Ye ababi itungo chapa wajagala ndabyo tutuke Busega. Agata cha Western. Wafa Busega bava yani. Side bava yani. Olabye? Nabagamba nti once a soldier is always a soldier. Buli mugasa kudi mujasa afane dogo taga mu kifuba. Na buli munyakola na dogo taga likenya Museveni. Bonna kodi yabaleeta. Bonna yabayinza. Ojagendo kizuula nti opposition ne Museveni bonna chechimu. There is a difference between a Nika Mothers Union and Gist Ring. Wakube mwe malayo na atenda la mapu zisigala bwe chaddolo na masaza gali bwe na atenda le malayo nti Nika bonna bali mu Buganda. Yes. Na kutemi twali tambe nji wangu people power. Muda kumuda. Boba waye ebiri people power kati yangu. Dr. T Amali njagala tutunulire embera ya Dr. Jose Chameleone wiki esoka yayagala okulaunchinga offices ne Kigaana eyokuba yalaunching office kya bulijjo okuba nti office ekibiina kyamu kukiina offices ekamuca ate nawe nolounchinga office ng'agenda okuba nti agira mu kibiina ekyo nesebo nti the man want to put us in his armpits. Lwaki sikola offices zaabwe nesebo lwaki nabaganze Dr. T Fuga Berlin Madina yeyangana okuba n'ekibiina ky'ebyobufuzi w'empiki nze n'ekibiina ekyala yes oli independent abantu bajja n'embagoba tojjanga kati nakugamba nti Bobi Wine wakitira kuba mu Comfort First nemukubira essimu nemuga nti okyazizza omusika abamu balina ebisiraani abamu be baagaana Besigye okuwangula akalulu kati bali munno bali badde obukofiira naye kati malayika ajja kujjaawo nina malayika erina emikiro ebiri emabega eringa endirira malayika eringa n'amaanyi ogagisengedde malayika ejja kujja eka mu nkyawo ojja kubabulira malayika ejja kujja ebeere malayika ya people power nabaga n'eggulu lyekutuddewo bitundu bamalayika bama people power mu benyabiri Katonda asirise bwati ogenda kuwulira eggulu litayabike ng'abantu bagweka mu kyalo babo ekyadduka ku kaadi eno abantu nalizo okugamba kaadi ya Nuupu eno ey'ekibuga bali aba bali basatu buli kifo bali aba bagenda bafeetinga batya simanyi olabye so ekitegeeza kamiri kaadi tagirina ati ka miliyoni kandi kama ne time n'ekyokubika miliyoni kimuyingiza ebyobufuzi ng'ayavuwadde kati awali alina oluwenda okugenda wasali musale awali alina oluwenda kubanga aliko waali bangi bagenze ebyobufuzi lwa lunaku Dr. T Amali sikadde kwesesote obajja kunsanga ng'olya onywa yes buli kimu kitambula ng'ate nina 7,000 mweri muno mukugenda 7,000 sijja kukkiriza kumala waleete idea n'ebisigadde kusaasa n'adduka n'abuukira yes n'ayoza idea bwekiba lwaki akusookayo n'ayoza ekibiina nakula Benz bangi abagula Spasio nkiddamu bwe nagula cross country bangi abagula Spasio I don't mind about their number mind about cross country million nine akati kusaasira akabiina kajyamu probox ana ze bagula why simanyi ekyokubira ni yazibabwa muzaalika ebifaananyi bya Museveni naye ate baali bakuba ebifaananyi babakubira sayidi emu sayidi emu kwaka ekifaananyi kyambagazi so kyali matanga sayidi ne sayidi Mbabazi yazibawo Mbabazi ali mu gavumenti atabaala bwati era Mbabazi ojja kugenda okwetegereza yaleeta Bobi Wine after failing kubanga the devil always spank you nga tuli awo Badi Bulaka yalabiseke wakatiki sawa why waggula awo omanyi kyoba yasuzeeyo yalabedde mu gomesi omanyi kyoba yakozeeki bwongo nze noonyereza nze namulabye ku makya saawa nga 12 mwe mulaba 14 naye oba yazekolera lujja lwa Bulange ezefaayo nti Badi Bulaka was on a mission temumulaba kuwemula Badi Bulaka is one of the highest consuls paid by the UN okubeera gavumenti za Africa so mbega oyo amanye okuba nti misayo oyo amanye okuba nti misayo Badi Bulaka is a soldier newe yagenda eruzira yes yali mbega yagenda eruzira nasalira abaana
ne baba bakuweka muya format mtegende kyasadde abaana kusiba ate yabasala mukulu mu government owa Kimusoga taliko ate Kimusoga ina Kimusoga mutabani wa Band Black si mutabani wa Pastor Mondo Monda asara Monda asara na wali Mondo mwetemina mumanje mwenmanyi bya babiri mu in fact Mondo is a woman. Is a woman by nature, by appearance. Gwe maso olwa akazimbe omusajja gwatuulo gati nengedde nejudo omwe Mondo olabaki Mondo olabaki tell the public Mondo olabaki why simanti njaga tunulire mukwano gwo DJ Shan wa BBS nesiza abafana babakwatidde e Tanzania nga bakola ki bagenze kupafomeka kola sente muganye kuteji ebifu anti DJ Shan mu Tanzania aliwa zabafana muzanziba so ate chiba kwati bwana baziza mu quarantine esaidi ze Uganda emutukula lwaki bakwatibwa nti babali bakombozi abakombozi obajja nsanvu mwera abajjako obuti yes sir every person abakombozi was a faction of the Batembuzi balina dynasty gye baagala okukola mu Tanzania ate Magufuli was a prince in the Batembuzi akati balina dialects and beefs which has lasted for 50 years bakakwatidde politics not coronavirus kubanga bo bata zibuza bafana mu Tanzania neguni mu Tanzania lwakuba Nyerere yagatta Tanganyika ne Zanzibar tubika mu Tanzania akati kitegeeza babakwatidde waabwe kituufu muti mwabitegedde nabagamba waliwo political wars between African countries mutamanyi ne problem of Africa ze banyarwanda kituufu bagenda begabanyamu mpolampola bali waffe balinga bafumbi ewabafi nibafanika yipula kafiye mutono mufumbira bati abafumbira boogera olulimi luki ngo olunyarwanda yes kati bogende Kongo wali abanyamulenge de banyarwanda ne Kongo ne begatta tubadde tukyali awo Levikson nazire motoka goyina motoka yawonyo bosiyaga Levikson yankubira amasimu nenga nkole nja dokita mugaza ayi mukale musajja oyo musajja ina links nokubabu kwange nakwata nekaduka bangi nakati dokitibo najivugide bamba lwaki ajizaye bawadde bamukwata kabina Levikson you made a very brave decision motoka najizaye was approaching to lose his virginity najizaye yali yajimu laneke sira leke nabaga ndi mafia asobola okukubira mugundi gyotategeera mafia kubirabo ango laneke bani abamuwe emotoka agiwe Levikson kuli simubiru ono musajja waffe nga bakala byonna byoliko byonna byoliko kyasidde dance floor namuli n'omujjuza balaba kalungi kawe emotoka base ate obwana obuto okwagala ebirabo nakubira esimu nati aba serious ne mukalaneke kyokoze omwana omutono ogenda kukyejjusa amuvuze olupanka laneke si yanvuga maafi yabayita emabega wa laneke bawe Levikson emmotoka bamuwase bamuleka mukuba abwe nga kyebakola bungi Exodus amina so ate Exodus yakimukoleeto mumanyi yamuyingiza emizenjo mumanyi Fred Sebbalo ono yalokose yasiramuse yasigadde nga kapiya takyakatunulira omuyembe okunyirira kungulu tekukigana kati nze obadde nga tindi muzungu famire yaffe okuvaawo bandoka bulosi bakubabomu jajjanga asala kitange was a Finnish was coming from Finland era ffe bagagga nenengira bwefaanana naye oyina cross country ne probox yaffe ate yeyongeddeko lwaki bajja kumanya teri entuufu nawe luki so emotoka yaffe zonna we cross country tugibisse nnyo so nga tumaliriza Uganda eno ebyobufuzi 2021 tweteeseteese tutya anti kiri bwe kiti just not what formula eri is the formula shot laws of motion zeki sizimanyi sizijjukira momentum inertia pressure ate onziza wenzikula nzijibiri ekisembayo inertia pressure momentum force distance speed acceleration deceleration
Kyokka olwo kibayita akamanisi principle. Akamanisi principle emotoka kwewetera. Ndi bw'okyusa bw'oti emotoka kumala gaweta. Ewetemu akamanisi principle. Akitegeeza ati Museveni is the dead body. Museveni gwe mulamu. Be bakungu basi. Ye ntaana. Ye nnamwandu. Be bamulekwa. Bye byonna. Famire y'omugenzi. Wenzigula enzigi bbiri. Nga njagala kukkiriza gaana. Ng'ova kweseseza hotelo olina okuyita mulumu okuba nti otuuka. Nzigudde olwa yero ne nzigula n'olwa leediyo oyingira luwa 221 kute. 221. Anti zonna ze nnyingira zenze kusaba ntwa. Wamu. Bwe mpita mu lwa Bobi Wine. Ne bwe mpita mu lwa Museveni nzikuka Museveni. Njagala lumu. Nzikuka Museveni yange. Okay, tukweyanze kubanga okiriko okyekule Dr. T. Amali. Gwe mbadde naye nga. Naye ati waliwo ebintu ebyeru. Nali mu PC. Teacher n'ayimuka n'avuma girlfriend wange Nakalema you have bad manners. Nenyimuka obusungu ne munoga nti Nakalema has one manner and sweet. Kumbe ze nakula kukuze ne manager ya girlfriend wange. Okay, thank you so much. Dr. T. Amali nga